Mugamba mutya abali ku LN 256 kasubire muli bulungi. Olunaku olwaleero mbaleetedde ebigenda obbayamba okusala omugejjo, okusala olubuto, okusala omubiri gwennyini, naddala mu abakyala obadde munsaba nnyo ebijja obbayamba okusala omugejjo, naddala olubuto, okusala olubuto ne luvaako. Okitegeera tuli ku channel yaffe eyitibwa LN 256 ye YouTube channel yaffe. Katulaba ekiba kiyita exercise, weetegereze bulungi nyeyo so okudda mu kifo kimu n'oddukira mu kifo kimu nga tovaawo. Eyo eba exercise ekyasinza okubeera ennungi kuba ogikolera ewafunda wonna, mu kisenge kyo, mu ddiiro lyo, ewantu wonna bw'otyo ng'ogira mpolampola odduka mu kifo, tova mu kifo nga bw'olaba bw'atyo bw'akola oyo. Okitegeera gye bayita exercise olina ogikola. Oba oyagala okusala omugejjo totunuulira ddagala, tunuulira kye bayita exercise. Okitegeera bw'etyo kati kye baguyita okubuuka omugwa. Oba ogufunye osobola okugubuuka, kijja kuyamba okusala olubuto luveeko bulungi nnyo. Okitegeera exercise bingi gye bayita exercise, njagadde mbalageko ebyo ebitonotono. Okitegeera kakati bw'omala okukola ekintu kye bayita exercise, kati funa ebintu nga bino. Ono bamuyita galiki, eno nniimu, eri ntangawuuzi. Kati bw'obifuna nga bw'obiraba, funa amazzi bulungi ogateeke ku kyoto gajje bulungi nnyo. Amazzi ago bwe gajja ne gatokota bulungi, teekamu amazzi nga ga kigero. Bwe gamala okutokota, kwata entangawuuzi ogisekule bulungi nnyo nga bw'ojja okulaba n'akikola. Funa akantu ng'ako akaveera oba kaki, ogiteekemu ogisekule bulungi egonde. Entangawuuzi eyo weegonda giteeke mu mazzi agali ku ssigiri oba ku kuuka agatokota, ojja kuba okiraba. Naye sooka ogafumbeko gasooke gajje. Okitegeera kiteekamu entangawuuzi nga ya kigero. Ebintu bino by'ofumba bisala mugejjo oba bisala lubuto, byenjagadde okukulaga mu abanene naddala mu abalina embuto eziyiikayiika, abakyala abalina embuto. Ebintu bino nabo binyiikiridde bigenda kukutereeza, bijja kukusala omubiri. Okitegedde eyo bagiyita ntangawuuzi gye nsekudde. Naye jjukira nkugambye nti olina okukimanya nti olina okusooka n'okola exercise nga tonnanywa bintu bino. Okitegedde oyo bamuyita galiki, omutegeera bulungi ndowooza galiki wenna nga bategeera Oluganda ndowooza okitegeera kye bayita galiki. Kati galiki oyo naye musekule bulungi, tusoza okusekula entangawuuzi tuzzeeko galiki omulaba yuuyo. Kati w'omala bisuule mu mazzi gali nga gamaze okutokota, ng'onaatera oggaggyako. Okitegeera kati w'omala olaba nti gatokose bulungi nga bw'ogenda okugalaba, ogalaba gawo gatokota, ogalaba amazzi gatokota bulungi nnyo. Kati okwata ebintu ebyo n'obiteeka mu galiki n'entangawuuzi. Mbadde nkugamba bw'onaanywa obunywa ebintu ebyo, omubiri tegujja kudduka, ogenda kusigala ng'olinga bw'obadde. Kikulu nnyo okola exercise eyo otuuyanemukko, kwa buli lw'otuuyana amasavu gali gafuluma, ne galiki n'akuyambako gasala wamu n'entangawuuzi wamu n'enniimu. Okitegeera naye nga kikulu nnyo okukola exercise. Bw'ofuna akaddeko buli kawunge kyemanyiize, kale bwe kyemanyiize okumala omwezi, sooka ofuneyo sikaati ng'olaba nti tekutuuka, teyitawo oba empale yonna. Kati omale gwe kyemanyiize okumala wiiki 3 nga buli kawungeezi ne ku makya okera n'odduka mu kifo nga oli wabadde adduka nga w'omulabye, ng'oddukirawo mu kifo kimu, oddukirawo. Osobola okubala eddakiika oba nga 2 ng'oddukirawo. Okitegeera omale, oba olina omugwa nagwo ogubuuka mpolampola oba ogusobola, oba osobola okubuukabuuka mu bbanga mpolampola. Okitegeera naye nga kirungi obe nga oddukirawo. So okwetoloola ennyumba emirundi nga giigyo, otandika n'5 n'oddamu 10 paka ku 20, ojja kulaba ogenda okyemanyiiza. Onaagenda okikola ojja kulaba nga omubiri gwe gwesala. Kati enniimu eyo mbadde nina enniimu nga eri emu kyemba ngisalidde muli ebeeremu etokoteremu muli mu mazzi ago. Naye oba olina enniimu ng'ewerako ate nga nnene, osobola okusooka n'ofumba ebyo galiki n'entangawuuzi. Kati bwe bijja enniimu osobola ogikubakuba n'ogikamulira mu kikopo ng'omaze okubiyiwamu ebyo. Kitegedde oba olina ntono, kati nga ziwe mbadde nnineemu bwete nga nnakamu ate katini, njagadde nkafumbire muli
kasobole okunoga obulungi, okitegedde. Naye oba olina entangawuuzi ng'olina enniimu nga nnene ng'ewerako enniimu, osobola obbireka ebintu bisooka ne bijja bulungi, ebyo entangawuuzi ne galiki. Kati bwe bijja teeka mu kikopo nga bwe ntaddemu bw'etyo, funa enniimu ng'obadde ogirina enniimu yo nnene oba bbiri, zikubekube bulungi, ozikamulire mu mazzi bw'otyo mu kikopo nga bw'olabe, okikamulire omwo bw'otyo. Naye oba olina ntono osobola okukola nga bw'entyo nga nze bwe nkoze, kijja kuba kikolera. Nkugambye ggwe asala omugejjo bigenda kukuyamba nnyo, olubuto lujja kuvaako bulungi nnyo onaaba ogoberedde nga bwe kiri. YouTube channel yaffe eyitibwa LN256, mwegatteko, mugyegatteko, ebingi byonna bigenda kujja, mujja binyumirwa.